Michael Wandukwa omusawo w'ebisolo mu disitulikiti y'Embale agamba nti ennyama ekwatiddwa ebadde emaze okufuuka eya kyenvu ekintu eky'obulabe ennyo singa omuntu abeera agiridde. Omutindo gwayo si gwa bantu okulya naye olaba babadde batunda kati kyo kiyinza okukosa obulamu bw'abantu. Era agamba nti teri muntu n'omu mu disitulikiti eno akkirizibwa kutunda kiriibwa kyonna kivudde ku bisolo, gamba ng'ennyama, amata n'amaliba okutuusa ng'ekiragiro ekyassibwawo kigiddwawo. Twasiba kalantiini nga tetwagala abantu basale ente batambuze amata n'ebisolo ebirala n'ebintu ebiva mu bisolo lwakuba tulwanyisa obulwadde bwa kalusu. Yennyamidde olw'abantu abeefudde nampulira zibi nga ne gye buli eno bakyagenda mu maaso n'okutunda ennyama wamu n'amata, ekintu ekikontana n'etteeka eririwo kati. Kati tuli beeraliikirivu nti bano abasala ebisolo tetumanyi oba bivuddewa, n'abo abayisa amata abagaleeta tetumanyi gavuddewa, kati nga gano agavudde ebududa eriyo obulwadde bayinza okutuleetera ate obulwadde obupya. Zo disitulikiti ezibaliraanye okulima n'afa, Bududa, Sironko n'endala zinenyezeddwa obutafaayo okugema nte zaabwe, kyokka ne bakkiriza abantu okutambuza ebisolo, ekintu ekiyinza okwongera endwadde y'akalusu okwegiriisa. 9 goats